kakati ideally tulina kukitunulira mu ngeri efaanana bweti eri objective obudde buno kuba kati waliwo ensobe eyakoleddwa side ya alien skin era ye bagenda muwaabira milioni 2.5 is a lot of money ne wabako ekyaba n'agamba nti ngenda zisasula zijja kuleka eddibu ddene oba si kyo ziyinza omuleetera obuki zikusobola okukusuula ontegedde mu Kampala wano osobola okuba nga okyakala n'obukadde 10 naye ng'okyakala nabwo bw'obuteeka wano bwe budda bwe bukusalayo milioni 500 bwe budda obeera awo ng'okyakala nabwo obukadde bwe 10 kati oli bw'ajja n'abuyoola omulundi ogwo n'abwetika n'abutwala osobola okudda mu kyalo so one tusaba abakulu bano because it is Balaam Balaam oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda wewa mukwano gwange bwe tukusanga nga tuli ku kizigo wabula n'ogenda maaso n'okubanga okolola tusirika busirisi ne tukutegekeraako obugoba olw'ensonga oba olaze nti k'osaana abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel tugobye bumale genda maaso n'okubanga obuuzi omulabi tusimbule abalabi baffe abalungi twagala okubaanirizaako mwenna gye musinzidde okulaba nze Samuel Kalungi owa Zinga yaffe tuku kitongole ekikkiririza mu nkulaakulana y'ebitundu oba kiwandiise community development tuli ba artists mu ngeri ez'enjawulo era ensonga yonna gye twogerako ekwatagana ne art eri mu art yonna ffe tukkiriza mu art atambuzibwa ku mulamwa ogwa community development naye omulamwa omukulu ogwa personal responsibility and accountability embalirira yiyo gwe nga Ssekinnoomu obuvunaanyizibwa bwo n'embalirira yaabwo kubanga abantu bangi bakoma nnyo ku buvunaanyizibwa naga nti nze ndi taata nze kulaba ndi taata nina abaana bana n'omubuuza wa baalidde kijjo omanyi oli yagamba nti taata taba taata anti kakati and that's a whole idea nti buli wali obuvunaanyizibwa wate kubaawo embalirira bantu bangi baagala nnyo bakome ku buvunaanyizibwa nze chairman w'ekyalo era nze chairman nze era kuno naye ogenda okubuuza nti chairman ku bbanga lyomaze ku bwa chairman kiki kyokoledde abantu b'oku kitundu okwo kiki kyoyinza okuwanga embalirira ng'ekyamazima byokoze okusinga ennyo sayininze ku ndagaano z'okutunda ettaka so kyekyo kye tuliko kale nga tuli mu buufu obw'embalirira waliwo omusajja alina okugenda maaso n'okuba nti aw'embalirira era bamunoonya we bamulabirako in fact bajja kuba oba bamuserving I don't know if they have served him yet njogera ku mwana mulenzi Patrick Mulwana goyinza okuyita alien skin alina okuwa embalirira omukulu Balaam yagenze maaso n'okubanga afulumye ekiwandiiko in fact already it is a notice of intention to sue bafulumiza ekiwandiiko ekiraga nti bakugenda maaso n'okubanga bamukuba mu mbuga z'amateeka kyenja okusomerako omulabi tukiyitemu then nja kuba throwing back to you akyabadde kigamba bwe tuti to alien skin musician Kampala Uganda. Be notified that Deluxe Grill and Lounge in Mbarara intends to sue you for breach of contract with you were contracted to perform at its facility on 28th October 2023 at 12 a.m. But you failed to perform as per the contract. You are required to pay 250 million Uganda shillings for damages and losses incurred by Deluxe Grill and Lounge within 14 days. And failure to do that, we shall, without any further notice, take you to court. Signed Didas tabaro@gmail.com, Director, Deluxe Grill and Lounge. Ekiwandiiko ekyo nga kyabadde kigenda maaso kubanga kigamba nti mwana mulenzi alien skin baadde bamutegeeza nti ngenda kusoma mwezi 28 October ye weekend gye twavuddemu lwali lunaku lwa mukaaga yalina okubanga performinga ku ssaawa 6 zennyini ez'ekiro ku bbaala oba ekifo ekimanyiddwa nga Deluxe Grill and Lounge. Mwana mulenzi alien skin was a no show teyagenda maaso okuba nti yalabikako oluvannyuma lwa alien skin obutalabikako ab'ekifo kino bagamba nti no baakoze loosi ezibalirirwamu obukadde 2.5 bweddu era alien skin wagenda maaso n'okubanga alina okusasula sente ezo abwana batagenze maaso n'okubanga abaako kyakola ne yesuulirayo gwa nagamba bagenda maaso okubanga bamukuba mu mbuga z'amateeka era akwatibweko omukono ogw'ekyuma ogw'amateeka. That's it. Kyabulabe eri brand nga alien skin kyabulabe naye kati yaba takiraba nti kyabulabe
anti kati uliriza kyabulabe eri Alien Skin nga brand nti ebintu ebimu bijja kubanga silwa kubanga oba obyagala naye olusi bijja because of some circumstances lowooza ku mbeera ey'ensimbi sometimes lowooza ku budde lowooza ne ku management kikye nagamba ekya management kuba twayogerako ddala olwalera Alien Skin yafuna problem ey'ekikula kino abayimbi abasinga obungi Katonda bawanzeeko eddusu ne babona omukisa gw'okuba nti abaagalibwa abantu batera okufuna ebizibu ebifaanana bwe biti byali bibaddewo ku bakamiliyoni bibaddewo ku bantu bangi bayimbi bangi actually kiboko lumu lidako ku incident eyo station Mayanja lumu agenda ku bizinga eyo ate mboko zo kubizinga mbi bamala okuzingiza ate no bakubangako ku kiboko ng'olina akabina katono so anyway embeera eyo bwetyo ebeerawo n'emmotoka bayida ebaajoke mu ba artists embeera bwetyo etera okukola ki okubeerawo one management oluusi bwegayaala ne bookinga shows eziri scientifically unbelievable nga shot ezisoboka tezisoboka scientifically obufaanagana tosobola kuba for example wano genda kola 5 ewaddako 6 gwe tosobola gamba nti ku ssaawa nyangera kuba performinga empigi ontegedde bulungi nnyo ate ku ssaawa 6 ekyo kisobokako naye tosobola gamba nti ku ssaawa 4 ngenda kuba performinga Kwentebe Road for that matter naye nga ku ssaawa 6 ngenda kuba performing embalala ku bibiri kugenda kubaako ekintu kimu obutakisobola kikola oba si kyo okufuna accident ng'ovuga akapaalo ontegedde bulungi era abayimbi abasinga abafunye za accident zino eziri bogus ezo ebiseera ebisinga baba balina performance gye bava nga balina performance ndala gye bakola ki ng'ali kati ku speed olunaku lumu nali twalina show embalala eyo bali bagiyita ekitimbule kati twagenda ne tufuna problem yali ya UBC bagitegesa ndowooza ne tufuna problem nga twagala obulango twala bulango nga twagala omusajja ono gwe bayitaani eyayimbira na Alien Skin yayimbe na Alien Skin gundi recently yakola ne show Clever J navuga emmotoka gye nali sivugangako nga kati Clever J yatugamba yalina show oba nakawuka kati alina show nakawuka naye ekiseera ekyo yali obaava Ntebe Road kakati ate ffe twali tuva side zeno Jinja Road twali tuva waba Madrat and Chiko kubajjako drop kakati ba Madrat byatuga tusange kati tudduka emisinde tusangani Clever J nadduka emisinde agenda wa nakawuka kati ne tuvuga emmotoka ne tumugamba gwe vuga naffe katuvuge tugera making sure nti nti tutuka on time fe tugera kuvuga nga tujja gyolaga bwe tukusanga mu kkubo we tukusangira bwogituweera drop gye twagala n'okuwa sente ze n'okusayininga kuba ebintu bya gavumenti bimanyi biba mu science sente zirina okubeera nga ziri accounted for that day bwe kiyinza okuyiika ne tuvuga emmotoka kati nze nali nvuga navuga emmotoka gye nali sisuubira nti mmanyi ogivuga navuga emmotoka nalina kyali wano bali bamutadde eno nga ye aŋŋamba ekintu kimuvuga juka tetusobola tuukawo no gayi gyagenda kuyimbira vuga naye naavuga n'oli naye ali mukuvuga Clever J naye avuga tebeza katwegoba bwegobi in that kind of spirit ne tumusanga Katonda natuyamba ne tumusanga twabasanga okufukosi batandika okubbirira ku bigere mpaka twabasanga ne tubajjako bitwabajjako ne tugira naye kati nga tupaakinze bakwata gundi Clever J ndaba emmotoka enyooka omu kagweta nyookangako konse emmotoka ebadde ki
kumbe mmoloka ekyamusa olukyamuka naye nga tekyamuserwa kubanga tekyamuserwa kubanga akatali ka bulijjo tekyamuserwa kubanga mbwe ekyamukana naye nga mmoloka ekyamukidde ddala ebya serious nimaka tulinde mugana kuboja emmoloka ebadde ki. So the idea is buli lwokola ebintu ebitali scientifically viable oli like okukola mistake ebitasoboka oli like okukola mistake ekyo ntera nnyo kyogera nti ebintu ebimu tulina obikkiriza ne bikolwa nga bwe birina okukolebwa mu butuufu bwabyo. So alien skin musaasiddeko mukwano gwange era simanyi kyayitamu kyonna obudde buno but nze kyemmanyi nti mistake yakolebwa mu booking. Mistake yonna eyaleetedde kino okubeera nga bwe kiri yakolebwa muki mu booking ku side zombi sinza kumanya side ki obudde buno kubanga I cannot determine naye olwokuba nti oli ali mu kubanja kikakasa bukakasa nti side ya alien skin yeriko obuki obuzibu kakati ideally tulina kukitunulira mu ngeri efaanana bweti eri objective obudde buno kuba kati waliwo ensobe eyakoleddwa side ya alien skin era ye bagenda muwaabira miliyoni 2.5 is a lot of money ne wabako ekyaba n'agamba nti ngenda zisasula zijja kuleka eddibu ddene oba si kyo ziyinza omuleetera obuki zikusobola okukusuula ontegedde mu Kampala osobola okuba nga okyakala n'obukadde 1,000 naye ng'okyakala nabwo bw'obuteeka wano bwe budda bwe bukusalayo miliyoni 5,000 bwe budda obeera awo ng'okyakala nabwo obukadde bwe 1,000 kati oli bw'ajja n'abuyoola omulundi ogwo n'abwetika n'abutwala osobola okudda mu kyalo. So one tusaba abakulu bano because it is Balaam Balaam basobola okusonyiwa baba basobola okusonyiwa tusobola okwogera nabo anti basobola osonyiwa bo ng'abantu naye business tesonyiwa anti wuliriza ne business eri scientifically there esobola okube because the science of the business is this bwe babanga bafiiriddwa ekibaddiza ssente zaabwe zirina okukomawo mu mbeera yonna oba banaazeewola bwewozi oba balina zijjawa zirina okukomawo kuba zakoze ki zayonoonebwa kati mu mbeera eyo alien skin muyimbi si mukozi wa ssente ontegedde bulungi in that context muyimbi naye si mukozi waki tagenda bapulintingira ssente azibawe kitegeeza alina bawa service kuba gy'alina alien skin alina okutuula nabo ku ntebe kyesuubira nti kizibu nnyo okuye okutegeera atuule bulungi ku mmeeza nabo abagambe bannange ensobi yajja olwa ABCD era I'm sorry about it kakati kye tulina okukola mumpe olunaku olulala nina okubeera mu mbalala ssaawa emu muli baddembe olunaku lwonna alutte muli baddembe okunyimbisa shomeka ne mumpa bu transport olw'ensonga wakoze eki because that's what they call damages ziba zirina okubeera catered for by all means mu nsi yonna ekintu kyonna bwebanga tuli mu business bw'obaako kyokola nga kidamaginze business y'oli damages zirina okukola but let me ask a question obukadde 2.5 it is exaggerating olina okutegeera nti business yonna oba omuntu yenna awaaba nakugamba tuli mu nsi y'ababbi Ugandans tuli babbi including me so kwejjamu tuli babbi nnyo nti omuntu asobola n'okukuwaabira nga wamukoledde ng'ekintu kibadde kya mitwalo 5 n'akugamba kankuwa example ennyangu nze nvuga emmotoka nnyo naye sometimes nsanga abantu ku luguudo n'enseka n'oseka era nze sivuga mmotoka z'abantu nze ndwawo okweyazika emmotoka bwe nvuga emmotoka y'omuntu nteekeddwa okuvuga emmotoka nga mmanyi nti ya baasi nsobola okukwata ekkubo ne ngikuba ekigwo ne mugamba emmotoka yanguddeko ekigwo ontegedde sivuga mmotoka z'abantu basiru
ontegedde bulungi nnyo abanaku nze sikwata ku motoka ya munaku bano ba motoka yange ye maama ye taata sigivuga adoli agamba kati abo abantu abanaku abaleva eyo emmotoka yo sigikwatako era nze ondaba nze ntambuza n'ebigere nze ntambuliza ddala ebigere nenva mu Kampala nenkifuluma ekibuga nga ndi ku bigere oba neninya boda and I don't care ontegedde bulungi nnyo sivuga mmotoka z'abantu banaku abantu abalowooza nti emmotoka ye maama ye taata ontegedde bulungi nnyo omuntu eyetoloola emmotoka ng'agenda ogikwazika n'agyetoloola bw'ati n'akugamba nti scratch eno kweri neno kweri omuntu akugamba n'akuwa emmotoka n'akugamba omuntu akuwa emmotoka n'akugamba kyoyonoona okisasula bwe njikuba ekigo ne njimalawo nga ya $2,250 kyoyonoonye okisasula kati abo abantu b'ekikulu ekyo sivuga mmotoka zaabwe kakati kiki mbadde genda okugamba ku mmotoka nti abantu abamu basanga mu kkubo ng'asibye ejjaamu alimu ne ambulance nga bamuscratchinzeeko bwe kati bwe kati nga ka mitwalo egi emitwalo egi akantu ke bamuscratchinze ka mitwalo egi emitwalo ena ng'asibye ejjaamu bw'ati nga waliwo n'ambulance eri emabega ekaaba eyagala okuyitawo gy'atamanyi oba mulimu maama we oba jjajjaawe oba neiba we ontegedde bulungi naye wano ng'asibye ejjaamu abo be bannayuganda nti n'akwata kasikulaki kano lwaki kaba kabakaayanya ye mu kifo ky'okulaba damage alaba opportunity mwaganya gwakubba ng'agamba nze emmotoka yange awo wa $7,000 $7,000 awantu wano basobola n'okukolera $12,000 lwaki ogamba munno nti akuwa $20,000 okitegedde bulungi nnyo so mu uganda gye tulimu yababbi y'abantu banaku nti oli ennaku ye ayagala eva aba ayina gwayagala oginnyuliramu ogiwunzikako kakati mu mbeera eyo kino ekya alien skin ekya $2,250 ebbala gye boogerako ekifo kye bagerako nkimanyi ontegedde bulungi nnyo ekiro tekisobola kukola $2,250 newankubadde babadde baleese alien si arakeri ontegedde bulungi so sisuubira nti $2,250 is too much, is a bit exaggerated naye olwokuba nti ffe tuli ku side enkyamu tetusobola kukulembeza ekyo tukulembeza amazima nti twabasobezza mutusonyiwe naye mu kutusonyiwa tusaba tukkirize tubakompasetinga era ekyo kye tukola ki service gye tusobola nti ekituwaabiza mwabadde muyise alien skin omuyimbi mutukkirize alien skin aleme kutunda ttaka lye ate asasulire kino mutukkirize tujje tubayimbi nemagamba nti mujje wiiki namba oba weekend namba muyimbire eno tuyimbe tujja kubayimbira olw'ensonga twakola ki twakola ensobi so kiri gwe kyoyogerako kiri kya butaliimu nga bw'omanyi nti we are in a world where bad things make a lot of sense to people bikola amakulu mangi eri abantu okusinga ebirungi kubanga wano twandibadde tustandinga for alien skin ng'ovudde ku bino byonna byali alien skin muyimbi muto nnyo tanaweza na mwaka okunyuka tekikugira bagamba abaganda fe abaganda tugamba nti ow'amaanyi takola ki takeera okyegedde ow'amaanyi takeera ow'amaanyi asobola okujja najja n'akola history n'akola ki n'agenda ate buli muntu akoze eby'amaanyi tawangadde nnyo ontegedde bulungi tawangadde nnyo kubanga kati ne bwogenda Jamaica abasajja abaali ab'amaanyi bagundi kale bo mbagezaako lwakuba nti Bob Marley bo baafa the Wheelers Band they did not stay for long tebabeerawo bbanga ddene Bob Marley yafiira ku myaka mitono nnyo ontegedde bulungi nnyo naye until today we still cherish his success so kikyengeza kugamba radio teyabeerawo wano bbanga ddene n'emyaka gyonna gye twamumanyira yali greatest okyegedde bulungi was so nice. Yes, he was so nice. The best we've ever had. Exactly. So the best is the idea therefore is Balamu
Mwami Barambaru Gahare mukwano gwange mumanyi atusonyiwe si mukwano gwange naye mumanyi simutegeera nnyo naye mumanyi we have engaged in nemu kyekitimbule yakirimu nti atusonyiwe asonyiwe Fangon Forest for that matter. Fangon Forest agiwa omukisa okubawa service gye yatabawadde okyegere bulungi nebino byogamba mbu tugera milioni 2.5 milioni 2.5 alien tazirina ne baba zirina kasuwa tasobola kawaayo tasobola the mafia is tasobola ate nange simuwagira kuziwaayo okyegere bulungi. So the best we can do mwawabidde omusajja mwamuwabidde ku nsonga ya music tetugera bawasere tugera baddizamu music ati ali bwati ati ali priceless talina muwendo Alien Skin asobola kuyimbira ku bwerere naye ate Alien Skin y'omu asobola kuyimbira ku milioni bimeka 2. So the idea is very simple ffe mutubuulire kye mutwagaza ekitali sente tugenda bwase kye babagaza obukadde 2.5 akoleka gwa tamanyi kusoma luzungu oluzungu lwe yawandiise wano lugamba bweru compensation of the damages ziri milioni 2.5 you are required to pay 250 million Uganda shillings. You see, you are required to pay kakati payment tugenda for damages and losses incurred by the lax. Thank you very much. Tugenda kubasasula using bagenda kusasulwa using the services that they missed. Tewali cash taliwo naye nga ffe abadirax twagala ekintu kimu sente twagala sente sitaani omanyi sitaani mu nsi yajja okutta n'okuzikiriza ati kati awo waliwo sitaani yayingira nalinze ebyo sitaani yajja mu nsi okutta n'okuzikiriza awo waliwo sitaani wakati wiiki eno yennyini nga twakagitandikira ddala I did a story I think it was Monday enzi Alien Skin namulaba ku Fangon nga alina stickman mu Sudan this week must have been it was a Monday today is Wednesday namulaba Alien Skin nga annyonnyola I don't know why is he getting so aggressive with politics kati kankunnyonnyola buli wenkoza banange ekigambo politics sikireeta mu sensi yamwe ya everybody is a politician nze njogera ku party politics andi kanchanguye ngamba is getting so aggressive ennaku zino buli waayogera ayogera nnyo ku byobufuzi that's one point two issue gyenjogera kwano kuba zaayogera bingi but ku luno kye yayogedde yagambye nti ye ekyamujja alaga nti yaliko mwene yoppi nti yaliko kitundu kweni yoppi era nti ng'agikubira kadi yeruwa bagikulaze sima no yayogera ye kenyine n'agamba nti ye kyamuddusa mwene yoppi nti bavumuvuma nnyo nti okuvuma kwali kunyi n'akola kinadduka that's point one point two n'agamba nze nali mu kino ekintu nga njagala abantu abamu mbawabulire mu kyo naye ngenda olaba nga kitabuse n'enkola ki n'enkumamu of which alowooza kukola FUP n'ebiringa ebyo but why Alien kiki ekimuleetedde nnyo okuyingira ennyo ndowooza ekimu ku bireetedde Alien Skin okubeera nti ayingira aggressively mu politics oba mu byobukulembeze for that matter omanyi nagamba nti politics ayawukana musically politics wa music ali a bit lighter than politics w'abakulembeze owobukulembeze ali a bit lighter. So politics ngabe nabagamba nti politics is with us tetulya kyamukolera birinaffe ebyobufuzi birinaffe kati ate tuli mu kiseera ekibi we are in a very political era one tulina Museveni aluddeko ennyo raising attention automatically buli wabaawo omuntu yenna ayogera ku byobufuzi oba ku byobukulembeze for that matter
kubanga buli oli lwabeera awo n'awulira omuntu yenna ayogera kugamba nti twagala kukyusa government or something kiraisinga too much attention kubanga tulina omukulembeze aluddewo ennyo bwekitegedde bulungi nnyo kakati lwaki alien skin these days ali nnyo kuki kubeera nti ayagala nnyo oba ayogera nnyo ku politics one kyekimukuumidde kati mu arena ontegedde bulungi bwe nkubuuza kati music gwayimba oba oluyimba oluliko kati twende akulya naye ogenda okuwulira ase mutagaba kati ogenda okuwulira oluyimba olwo ekiru backing up ekiruwa amaanyi is FUP si Fangon Forest oba okategeera ekiwadde oluyimba olwo amaanyi oba ekiruwa power is FUP not Fangon Forest because tulina Fangon Forest tulina ne FUP kati eri in contention eri mu contention kati now FUP is on supporting the latest new hits kitegeeza ki nti unity platform ene eya Fangon unity platform ene eya Fangon etali national eri Fangon unity platform yeri mu kulabirira alien obudde buno okitegedde bulungi kakati kiba kya buli azaamaanyi omunnamawulire ogendayo n'atamubuuza ku FUP okitegedde kuba kati ebibuuzo biri nnyo ku FUP okusinga ku Fangon Forest kubanga Fangon Forest obudde buno kati yesinga Fangon unity platform yesinga okulabika n'abaana ku TikTok gye balina n'aboogera gye boogerako ne fulaga bagirina Fangon Forest Fangon unity platform kakati yeringa omumuli gwa Fangon Forest oba ye project yekola ki eriwo so ye pushinga business zonna ezikola ki ezitambula so omwana ono yabagamba nti yajja kubalumya mitwe ate akikoze ontegedde bulungi ate akikoze ki akikoze kati kyobalaba nti ali rooted munda ali mu business eyaddala eya music kati ate yayingira mu politics kubanga nakugamba nti politics engeri gye yayingira mu bintu byonna nti music fokuva Bobi Wine yesimbawo music nayingirira mu ddala politics owaddala bw'oba oli muyimbi buli omu ali bwati oyo ali ku side ki ali ku side ki oyo ali ku side ki yataddemu kalayini kaffe oyo waffe okitegedde bulungi lwaki awagira nnyo bali oyo si waffe lwaki agamba tali mu politics tewali butamubeera oyo tumukube kubanga lwaki agamba tabiriimu alina obibeeramu so ekyo kyokka kiraga bulazi nti tulina challenge ya politics era si gwe lwakuba nti alien skin gwolaba naye abantu bangi ennaku zino bonna bali rooted into politics ne bwogenda ku stage ya border ojja kusanga abantu banyumya Bobi Wine wamulabye M7 oyo sente tubakosa mu State House buli omu ali kuki ku politics nti ne ku level ya wansi ne ku mudaala gwa chapati ojja kulero osanga ng'oli bw'omugamba lwaki ompaka chapati akabi nze ntera nnyo gamba abaana nze njagala nnyo chapati era nze chapati njagala nnyo chapati bwe mba nzira ewaka ŋŋenda nayo niwakiri nendiirako kamere nendiirako ki mpulira njagala nnyo chapati kakati olumu osanga chapati zino ezaffe zidira okuva ku ziri ez'N2000 n'osanga omwana n'omugamba mpa buchapati bubiri n'akakuwa bw'ati n'omugamba ziruwa n'agamba zeezo n'omugamba kakasa n'ojja mbodi nga chapati olaba abali eri bw'omugambako n'omugamba bugambe nti wange lwaki chapati eno nafu bweti g'omanye omusolo oguli ku gundi Museveni kyatukola bye bigambo byayogera so politics has gone as low as that until everyone is discussing Museveni leadership what politics and a lot of politics in leadership mwali mungi nnyo so lwakuba nti ye alien skin gwe tulaba engeri gy'alina erinnya naye bantu bonna boogera ku politics tokyasobola kuzibya ng'obeera n'abantu abasukka ababiri ne buziba nga toyogedde ku politics
tekikyasoboka bapasita obalaba abeera ku kituuti waliwo pasita gwenda bennaku zino abeera ku kituuti n'agamba nobeerawo n'olaba nga ojja ku kyaki kusumba ndiga zo n'oyimirira kubanga oba gundi n'ayitawo pulezidenti n'ayitawo omwana n'ayitawo omukyala n'ayitawo so and this is where akayitawo omwana naye najja mutabani we n'ayitawo abaye akayitawo omuzzukulu najja omuzzukulu abaye akayitawo MP najja kakati kikyengezaako okulaga minisita n'ayitawo so nkulaga nti politics kakati buli muntu waali buli muntu waali alina obuki alina obulumi obw'ekikulu ekyo kubanga nkugambe nti tubadde ne president omufa long time kati abantu banyiivu abamu banyiize kati fe abali scientific tetunyiiga tusala busazi magezi kati abatali scientific bo banyiivu bagamba oli awulira obusungu abantu abamu bagenda tufaako nga bakyali bato lwa busungu nti oli anyiigira ekintu naye nga takirinaako yadde amaanyi kyabulabe nnyo okunyiigira ekintu nga tolina solution yakyo waakiri okirekanga kyovulaba nze abantu abamu mbawona amagezi naye bagamba gwe toyogera ku politics muleke naddala ow'obukulembeze yogera kwona oweewa ow'omumaka ow'omukatale owaki naye kasitayingiramu obukulembeze oyo muleke gwe tomusobola ng'olaba talina solution talina ki okuleka okukaaba kati omuntu yenna akaaba kasowulira nti ekintu kisobola kukaabya bukaabya kireke ojja kadiwa n'okufa ofe so nga ate obadde osobola okubeerawo gavumenti oba oluusi eri ennungi neekusangawo ate yo n'ogikola ki n'oginyumirwa oba ontegeera bulungi so kikyengeza kugamba nti politics is everywhere. It's not really about alien skin. Alien skin is one of those figures zetulabirako oba zetulaba ennyo kati mukuba nti tuziraba nnyo twesanga ate kati yagenda mu ngatta ennene nti bano abaana ba NUP bagenda ne bamuelevatinga ne bamuteeka ku level ya Bobi Wine ekintu ekyali ekikyamu ennyo okyegedde bulungi nnyo kubanga wano bakolera mistake bo bennyini bamwereetera ne bamuteeka wano kakati ate baagala omukuba omujja wano mumussa tekikyasoboka. It is a problem nti don't compare people buli otandika comparing abantu kubanga bo boogera nnyo kati mukwogera nnyo kati ffe bwe tuvaayo netubagambako nti you are committing a mistake you are committing suicide nga bagamba walidde oyo yalya oyo avuma Bobi Wine naye nze sirina kye nali muvumye naye bwebagambako nebagamba nti banange as a community expert eno nsobi gye muli mu kukola bwe munaavuma nnyo abantu bagenda kwetamwa they will turn against you and when they turn against you will not manage ne mbagamba nti ekirala nti understand the analogy of supporting and being a fan okubeera supporter n'okubeera fan mu bya understanding ebintu bibiri ekyokubiri nze bwe mpagira Bobi Wine wange oba mwami Kyagulanyi Ssentamu honorable bwe muwagira tekitegeeza nti naawe omuwagizi we nkuwagira don't be silly ntegedde bulungi nnyo bwe mpagira Bobi Wine wange wano tekitegeeza nti naawe amuwagira nkuwagira don't be silly so gwe tokola nsobi in disguise nze nkugambeko ogambe laba bwangambako ate nga kimanyi bulungi mpagira principal okyegedde gwe nina okwokya kubanga ensobi ye tebikwatagana mwe muli bantu babiri kati eyo mistake gye basinga okukola nti kati bagenda ne bakwata alien skin ne bamuelevatinga bo bennyini waffe era mumulabye kakati mumulabye gwe ani yakugamba nti olina okuwagira omuntu awagira oli ono ajja kujja nga amuwagira naye nga musiru obanga mubi obanga mwonoonyi obanga alina ebigendererwa byo kati gwe n'omuwagira kati gwe bw'omuwagira n'abaako ensobi gy'akola kati ate n'oyagala okumugjayo nga tukyasobola kumugjayo kati ate n'onenyani who are you blaming now? It is your problem. You created this problem. Okyegedde bulungi nnyo Bobi Wine ne alien skin tebalina we bafaanaganira in terms of
in terms of levels tebalina. Alien Skin ali wano, Bobi Wine ali wano. Nebo bano benyini bamukola ne bamuteeka wano bwe bati. Katwesa so mujja wano. Scientifically taliwo wano. Naye by the look of things ali wano. Bali kati bwe bati. Chovola katolya kwataka video n'ateekako FUP NUP vote. Problem. Boddira omwana ewaka kubanga yatandise okukola. Olina mutabani we ewaka akola. N'omugamba nti leeta ku ssente z'enva. Oba amaze okwesuula ng'omuzadde. Oba mufudde ta. Anti oba ovudde oba amaze osesetuka n'ova mu gundi yo mu layini yo. Kubanga gwe taata togamba mwana wo nti watandise okukola nkulaba. Tandika otuwa ku ssente z'enva. Oli mulalu. Ono mutabani wo. Kati bw'otandika okuba nti omutabani wo ate oyagala leka omwana ye yerowooze omusange nga yaleese kilo y'ennyama. Gwe mugambe nti webale. Very good. Okomaawo. Totandika mweyanza. Mwana wange otuyambye. Bannaye toba tuwa nnyama. Alalalala. Tubadde tunaagirya. Because omwana ono gw'oli mu kwebaza ate gwe wamuzaala gw'omukuziza paka awo. N'omulimu gwa mugumufunira. Buvunaanyizibwa bwe. Kati obuvunaanyizibwa bwe totandika kyekifo kye tusomesa personal responsibility and accountability. Nti omwana aba musiru nnyo keera ku makya ng'ava wuwo nga taata nga bwakola ssente nga bwazinywa nga bwakola ssente nga bwazinywa nga bwayonona nga bwakola n'abakazi nga bwakola ki. Okyegedde bulungi nnyo. Waakiri kigere kikole ki? Kipangise. Naye kiba kiri waka. Leka waakiri ukisange ku makya nga gw'okyebase ukisange nga kyaguze omugaati. Kiwadde ba siblings baakyo. So si gwe taata kukeera ku makya n'ogamba omwana nti you have to. Waakiri mugambe nti olina wawe emitwalo 2 ogampe nina kyenjaga kugakozesa. Ontegedde bulungi nnyo gampole. Ne bw'oba togera gamuddiza mugambe gampole. Ontegedde bulungi nti kiringa n'omusajja ewaka bw'obeera ewaka togamba nga mukazi wo nti gule mmere. Mugambe bw'omanya nti alinamu ssente nga wakabedde mu kasaabo ke n'olabamu ssente mugambe sooka ompoleyo emitwalo 5. Olugikuwa bw'ati nga weetooloolamu ng'odda ng'omugamba nti kwata gino emitwalo 4 oguleyo enkota y'ettooke mulabe engeri gye muyita mu lunaku. Okyegedde bulungi nnyo. Omuwadde kuzize naye you must make sure. Naye okumugamba nti nno naawe gula ku mmere gwe tolina ssente oba omaze oseseetuka alina n'okwata ekizindaalo bannanga abeeyo nze ngula ewaka emmere. Asooka wennyini waagula emmere wali wagambira wennyini waagula emmere wagambira omukazi amuguze amatooke mpa emyera za 4,000 maama gundi leero nga wandiguza kali akatooke kagumu kitundu. Ate wamu akyagula emmere. Maama nze ssente zange saagala zoonoona nange nze nina okugula emmere waka. Omusajja takulekera ssente. Ekyogamba gwagula maama zino zange. Ate nze njigula ebbanga. Nze lwasoose. Kakati and that is where we are. Nti tulina okuddayo mu bulamu bwaffe ne twetereeza. Bino ebyangungu tubireke nga byangu. Ebinene tubireke nga biki? Binene. Principle yatugamba nti obusonga obutono tetubuwa makulu. Kakati ate lwaki mumuddira ensonga entono ne muziwa amakulu ebyana biringa ebitaawulira. Waliwo abaana abaleka nga oba ebigambo ebimu principle byayogera bibayita ku mitwe ogenda n'olaba ekivubuka nga kiri kasonga bwe kati kikaliko kikakuba n'obuuza naye ono batera tugamba ensonga entono tuzireke nga nsonga ntono naye ng'oli akutte akasonga katono akereveeti nze bali eyo simanyi balaba South Africa bali mu America. So the idea is bakoleko bakole emirimu egyabatwala. Ffe we are not here to fight anybody. Nabadde ngamba abantu I had some group that I was talking to during the weekend. Ne mbagamba nti okulwanyisa gavumenti kyanjawulo nnyo n'okuopposinga gavumenti. Okyegedde okulwanyisa gavumenti kyanjawulo nnyo n'omuntu ali mu opposition because mu opposition you disagree on some things, you agree on some, and then you advise
basically government yetaaga kubanga fena tuli government gwe oli government nze ndi government oli ali government fena fe tukola government kati bano ba Museveni be batukulembera kati otukulembera ate better off ng'olwanyisa Museveni than okulwanyisa government kuba government bw'olwanyisa naawe nyine oba weerwanizaamu ate bw'otandika okulwanyisa ekintu jjukira bw'otandika okulwana rules of engagement zikyuka bw'oba olwana na muntu kumuwangula tofaayo nnyo wawe omukubye in fact oyagala nnyo mukuba awaluma kubanga ekikulu kya byonna asobole okukka wansi ye project gy'oba oliko so kati oba ojja kukozesa amagezi mangi oba ojja kukola ensobi nnyingi mu kwagala okuwangula omuntu omalirize nga n'ebirungi bye wandibadde oyagala okumuggyako nabyo obikoze ki obyonoonye bwe nkuba ka history katono wanno mu Uganda destruction yasingira ddala yava mu lutalo olwali olwamini nga abatanzania nga bazze wano be bayitanga abanyaanya abasajja abo kye baakolanga baali bavudde Tanganyika by that time Tanzania nga tenafuka Tanzania kati bo bajja eno balowooza baveeri nga balina socialistic economy socialistic economy gwatulaba yetegeeza nti everything belongs to the state all resources yesalawo tewaba muntu kuba na ttaka tosobola kuba na kizimbe tosobola kuba na ki mu socialistic economy kyekyali ewa Gaddafi socialistic economy kyovala nti Gaddafi yawereranga abana okuva mu nasale paka university kwega yabanga taata weggwanga era yeggooba taata weggwanga president mu socialistic economy gwolagira buli kimu parliament teba na mugaso nnyo eba just council teri muntu kuba na ttaka teri kuba na nnyo toba na ki kakati abasajja abanyanya baveeyo etanganyika baveeyo bakuba amini batuuka wano balaba ebizimbe bo be bakubanga baloza bakuba amini ochegedde bakuba amasomero bakuba biki kubanga balaba byonna bya government ochegedde bakuba ochegedde so ne batamanya nti ffe wano twalina capitalistic style yaffe nga buli muntu osobola oba n'ekikyo nga tuli shared mu yalimu nga gundi ateekamu akabulibuli ke naye nga abantu they used to own kubanga twalina institutions ezi owning ebyazo nga boolaba abakatuliki abasiraamu abaprotestanti amasomero ag'enjawulo abantu ab'enjawulo abaaliwo abagagga ebiseera ebyo nga balina ebizimbe byabwe kati ng'oli akutuuza ekikompola ku kizimbe ky'omuntu nga yalowooza akuba bya Museveni kumba akuba bya Amini kumba akuba byaki akuba bya Mutasa Kafeero for that matter oba kategeera bulungi and that's the whole idea so okulwanyisa government tulekera okulwanyisa government tulwanyise abagikulembera tulekeraawo okulwanyisa tuyambeko mu ngeri y'okuwabula tugiyambe because we are part of it ffenna tuli part of it tuwa omusolo kati nze njagala nnyo nwana omusolo gwange gwempaddeyo omuyitirivu ogwo gunkolera oluguudo w'empita kati lwanyisa bakulembeze bammwe bano bakansala be mulonda ab'emitwe emirema ebyo bikyakola wano anti kakati bwe biba tebikola bye birina okukola ebyo bye birina okukola biyinza okuba tebikola obudde buno and that's the truth naye ebyo bye birina okukola otherwise tewaliwo change gyoyinza kufuna anti kyenkugamba kati bye tulina okulwanyisa bikole by changing those fools abaliwo abatono abaitawo chusa bakyusibwe abalungi tubereveting that is the whole idea otherwise we are not here to fight otherwise we are going to end up fighting our own selves nga fefe nyini fe tuwerwanyisa buli wembeera wano mbeera ne mwami Obote n'agenda maaso n'okuba nti agayamuka ensonga mu mbeera emu oba endala ebyaleero ndowooza ogenze maaso n'okubanga obiwulira mu mbeera emu oba endala mbeera ne mwami Obote ekitongole kyavaamu kye ekya Zinga yaffe mu mbeera emu oba endala osobola okubanonyako ku social media wonna gwe wandiika ekintu kimu Zinga yaffe ZINGAYAFFE ojja kubanga ogifuna bulungi Zinga yaffe mugende maaso n'okuba nti mugamba ebigambo aba CD omusunsuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli tubeebaza nnyo okubeera nti mugoberera ensonga zonna nga wezigenda maaso n'okutambula kyenja okusaba
video eno giraikinge, video eno gimpere ka like, ebisigadde obindekere. Webale nnyo mubeere bulungi. Thank you.